mbasaba bannaffe abali wano mwenna ndabira ddala nga ntuukiridde okuba omulokole. Naye nina ebizibu bibiri. Naye nawulira bagamba jangu nga bw'oli. Nsaba kyaki eno mwenna munsabire mpone obutamiivu. Amin. Segu yotuleetedde omugenyi. Ekisooka olugambo wali ogigirawo. Kati olugambo luno mbalamusizza bannaye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya His Excellency Joseph Asseguya President waabwe olugambo. Gwe His Excellency? Yes sir. Muki? Ngandi wa lugambo munange. His Excellency mu lugambo? Yes sir. Kati omanyi. Asseguya. Era musumba mbuuziza ekintu. Bwe nali nsoma bwa father ne bangoba. Nange n'ensomera kyensobola okufunza. Baakugoba mu bafaaza? Yes sir, mu seminariyo. Lwaki wakwana omuwala? Nedda munnaye ate nno bangoba ne bye balowooza bano nali sibikolangako. Kuba ne Silver Kyagulanyi yali asoma bwafaaza naye era baatugoba ffenna Silver Kyagulanyi mwali mwenna bwe bityo ssebo ne babagoba kutufuumuula bufuumuuzi ye baamugobera lulembwe kamwogerere nga tategerekeka kati munnaye so ebyolugambo bwe bityo ne mbisoma Makerere ssebo ne mbikola bano bennyini boolaba wano be bampagira okuba nti baalabira ddala nga nkola ebintu ebyo ne babyagala munnaye nze njagala kwebaza bukyanga ntandika okuyimba Seguya tonkoze bubi obadde onyambye ennyo Mukama yeebale ssebo mu lujjudde lw'abantu amazima gennyini era musumba nange njagala okwebaza nti ye gwe musumba si lwakuba nti oli wano gwe siwulirangako nga avumirira eddiini z'abalala kyova olaba nange embeera mu kkanisa ye wano nga nnyina emirembe nga sikusuubira nti omukatuliki onoomwogerako ekibi amazima nze nkutya lwekyo Mukama Bikira Maria yazaala Yesu okitegedde kati gw'ogamba otya nti oyagala nnyo omwana ate toyagala maama we okitegedde abamu bwe balowooza nno munnaye simulinaako ttabbu Bikira okuba nti gw'omanyi nti tuba tunoonya Katonda nga tetunoonya birala kubanga abamu munnaye abavoola amadiini g'abalala oba oli awo babalina ebirala bye banoonya nga tetubimanyi. Nsanyusa okulaba muddemu mwanirizeeko Seguya mu kyaki. Ondeetedde omugenyi akasaawa ako okalaba kengoberera kati anti munnaye nange nyina muganda wange kati twabadde awo webityo n'agamba naye eyo nabalabangako baserebu nga bagenda ewa Pastor Bugembe. Pastor Bugembe muwanvu mweru anti era ndi mumpi muddugavu ekiyambye gwengeri gy'otasosola byonna baana ba Katonda. Amiina. Kati Pastor Bugembe konze ojjukira Celebrity Sunday bwe zaabeerangawo ate omukulu ng'alina ekizibu kye naye omanyi ne tukkira wano nga tumanyi kijja siguukululwa n'olw'ensonga eyo ne tugguka nyina eddakiika nga 3 nsaba onnyanirize muganda wange kuba gwe yamukyazizza kumpi kaakati abooluganda mukube engalo ez'amaanyi muganda wange mukatuliki munnange Emmanuel Lwasa ng'ajja okunnyonnyola ekizibu kye eri omusumba Mwami Lwasa omusajja w'e Masaka mumukubire mu ngalo bannange sebo tusanyuse era musumba muliraane wali kuba ebizibu byabadde bibyo sebo taata jjajja wange yansomesa nti omulimu omukulu ewaka kwaniriza bagenyi si kwoza bintu so twanirize Mwami Lwasa okuva Masaka right yonna ndowooza Masaka Kampala bwe bangambye ntojja nasanyuse nsanyusa okukulaba ofuuse ensonga mu kibuga si bwe kiri naye bano babigezza wabadde onogako gyeko osabeko naffe nasazeewo naye kirungi nze nesaliddewo tusanyusa okukulaba
nentuukirira mwami Seguya ne mmubuuza nawulira naasana naye luddawa Seguya naga tutawaana nze ŋŋenda kukutwala era ssebo bye bigere bino ssebo tusanyusa okulaba nyina eddakiika nga 3 n'olw'ensonga eyo wajjawa ssente nnyingi bwe zityo ssente ezo nakola nkole era ndowooza mbaze omwezi mulamba ku TV Bukedde TV nga nyinyonyola nazifuna ntya ababadde balaba TV buli Saturday ndowooza babadde balaba tewabba muntu yenna nedda tewasamira Katonda yekka gwenyini Tavani Kick Club ewaffe Masaka wa kuba gyenva Masaka kyabakuza yewaffe awo oyita si ewammwe naye awo ewempita nze ewammwe mmanyiyo sebo ewaffe tonyonyolayo nnyo waswaza tubeere ku ggwe ate obutaka bwaffe buliraanye ewammwe naye lumu nja kuzimba ennyumba ewaffe mbeere nga siswala kaakati ssebo obudde buntoloseeko naye nsanyusa okukulaba kintu ki ekikuli ku mutima mbulamu okukyogera mbadde nsaba oba onampa akadde oluvannyuma tugende mu maaso n'okusaba oluvannyuma nja kwogera ekindi ku mutima nga tuvudde ku TV kuba tuvaako mu dakiika 10 bwe tunaava ku TV nja kukubuulira ekikuyisiza bubi pastor sirina tabu mpozi kyolabye nti tuzimba ate olina ssente nnyingi nnyo era nsaba mbeera omu oba onteeke ku kakiiko akazimba oyanziza ssebo ate kinkoze bubi mbadde simanyiiwo wano nenzija mu nsawo nga ninamu biliyoni nenga kanjikuleetere neyanziza ssebo saagayo nti kanjikuleetere bwe ntuuse wano neŋŋamba kinkoze bubi nnyo okujja ne zino nga ndaba kyandibadde kisingawo awo nsobola okuwerekera ewo nimwetoowaze nnyo mukama wange sijja kukaluubiriza naye era nja kubanzira essebo wa Sande era miliyoni nja nkusaba njirekewo wano ssebo tweyanziza nnyo ngikwasaani era nze kennyini nze yatandika kyaki tweyanziza mukama akuwa omukisa kintu ki kyoyinza osomesa in seconds omuntu ali ku TV omwana omuto omuvubuka eyeegomba Lwasa banaye bandaba wano ekisooka nsanyusa okuba nti mundaba mwebale nnyo mwebalire ddala naye njagala mbabulireyo akagambo kamu nti ku nsi kuno teri munene ne bw'obeera omunene okwenkanawa kamunyeera kakukkakkanya nange nina ku mutima ebyanzikakkanya nemba nga ndaba ndi mwana muto asookera ddala era nsaba mukama Katonda ono anyambe anzivunusa obuzibu bwe nnina bwonna kintu ki Katonda kye yali akkoledde ky'oliteerabira bingi nnyo nenyinza okulondamu kimu oba bibiri nze nali musajja mwavu nnyo nava mu famire yange nga ndi mwavu neŋŋenda mu magye bwe navaayo nenfuna obugagga obutagambika nengaggawala nnyo neneewunya nnyo waliwo kitange
yalinga tabuuza ng'era bwe tuba tulina emikolo ewaffe tetumusemberera naye n'addayo nga ŋŋenza okuziika nga mulaba talina na mmotoka gy'atambuliramu ne ŋŋamba ddala yenze Lwasa ne neewuunya nga ndaba ndi w'amaanyi nnyo sente nina nnyingi nnyo buli kimu nkisobola wabula oli yali tabuuza talina kyali kyamagero gye ndi era nkyenyumiririzaamu Katonda okujjaayo okunzijja ewabye ennyo ate n'anteeka awalungi. top. Amen. Nkyebaliza Mukama Katonda. Kati gwe omugagga bw'otyo tuyinza kukusabira ki? Bulamu. Tugolole emikono. Nsaba bulamu na mirembe. Mukama akusabye ebintu bibiri, obulamu n'emirembe, ate gwe abigaba. Mutuweere omukisa, mutuweere obulamu, mutuweere emirembe. Olw'otukyalira, olw'otuwa emiliyoni ya ssente okuzimba ekkanisa yo, n'olw'okwebaza nti si kuloga, si kubba, wabula Katonda. N'ekyo kyonna kyagenda okuŋŋamba ekimuli ku mutima nga kizibu. Mukama eno nnyumba yo era omukono gwo weeguli kimaleewo. Alikujulira mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Omukyala ye gyali? Omukyala nayise naye. Wuuno wano. Yimukako sweetheart. Nga mulungi nnyo. Mukama yagaba. Njafuna owange nga tamumanyi. Kinaasoboka. Amen. Hai. Tusanyusa okukulaba. Naye anaatubuuzaako? Ababuuzeeko bw'aba ayagala. Kazindalo gwakalina. Abasajja abagagga babajjawa. Nnyina basisita bange bafumbira oba baani? Kusaba Katonda. Kusaba Katonda gwani? Nze Kwakunda Enjo. Bakuzaalawo? Bulemeezi Luweero. Muba David Lutalo. Lutalo teyamulaba. Kintu ki kyeweebaliza Katonda? Mwebaza simanyi nawe ntandikira. Mwebaza kumpa kisinga. Nganze omukazi omunaku. Kenyinza omwebaza. Omunaku otegeeza ki? Omukazi omunaku ataliko maama, taliko taata. Ataasoma. Tina kingi kye nafuna mu buto. Tugambe nti laavu ya maama oba laavu ya taata oba ngiyite yasinga oba yakojja. Saabifuna ebyo. Naye nti nebaza Katonda yanjagala era yankuzizza otuuka wano. Kyenyinza okwogera pasita n'ekirala essanyu lye nnina. Nzize nsaba nze ndi mwana wa Katonda kuva buto, naye bw'onajja wano e Kampala nga nze mbeera ngamba sirisabira mu kyaki za wano e Kampala, nga ndaba byawukana ku kyaki z'omukyalo. Naye bwe najja nga manya kyaki za wano ne ŋŋamba kyaki gye nnyinza okusabiramu Pastor Tom ne Pastor Bugembe. Naye nga ŋŋamba oba ndigendako ddi mu kyakiyo nga ndaba kale tekiribaawo era nga sikisuubira. Kati nga nkulaba nnyo ku TV nga ndaba wabeerayo basereebu bokka. Ne ŋŋamba eyo sisaanirayo, ndayika sirituukayo. Naye nga nzize nsabira wa Pastor Tom gye nsoose nga sisita wange yantwalangayo. Kati ne ŋŋamba luliba olwo
kati Katonda alutuusiza luliba olwo kyo nkyebaliza Katonda era nkwagala nnyo yegwe pasita gwe nsobola owuliriza obulamu bwange bwonna nenfunamu ekinzimba nenfunamu ekiŋŋumya nemmanya nti ne bw'oba tolina bazadde osobola obeerawo n'okula ate n'ofuuka maama kati yenze sanyusa okukulaba neebaza ne Katonda okumpa omwami ono yadde mwami Lwasa omukyalo oyo omukwate bulungi mulekwa kati kyo tekikyalina makulu pasito manyi lwaki ku ngeri gye nakula nenfuuka maama kati nkitwala nti ndi maama sikyali mulekwa n'ekirala nti nina Katonda wange ye mmange ye kitange. Amiina. Kansabe sebo pasita bino kambyogere mu maaso ga kamera mbasaba bannaffe abali wano mwenna ndabira ddala nga ntuukiridde okuba omulokole naye nina ebizibu bibiri naye nawulira bagamba jangu nga bw'oli ekisooka kye nagambye nja kigamba nga tuli babiri bino ebibiri kambyogere ng'abantu bano bonna bawulira omukyala asigale batuule abeerewo agenda otuule weetuulire ebiddako tojja bisobola nsaba obuvunaanyizibwa obwampeebwa mu ddiini y'ekikatoliki bansonyiwa obba disappointinga naye ngenda buzzaayo ekyokubiri nga kintiisizza ate kina tabbu ekyo ate ekisoose waakiri kyekyandikutiisizza nsaba kyaki eno mwenna munsabire mpone obutamiivu amiina byebizibu bibiri ebyandibadde binnemesa okutuukirira mu kyaki eno era nsaba munsabire mbigonjoole ekisoose nja kimala mu ngeri yonna enaabaawo obuvunaanyizibwa obumbuzeeyo actually osobola n'okulokoka n'obusigaza n'osigala ng'obayamba si kusamira bakuwa kusamira anedda si kukutundayo omwenge si kyo so kyonna ekyo tujja kwogera I will help you because you can still help the church osobola otutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo mu Catholic Church. I'm yet to know. Okay. I'm yet to know bakuwa buvunaanyizibwa ki. Teweetaaga bukanyuga. Osobola okulokoka n'osigala nga n'obuvunaanyizibwa obutuukiriza. Kirungi ekyo mbadde sikimanyi. Okisobolera ddala. Wala kati nze ndi mulokole. Naye waffe eyo Church of Uganda nze azimba. Nze omu ku bazimba. Okitegedde? Ndi mulokole naye nzimba church waffe mu kyalo egundi Church of Uganda. So actually bw'olokoka balina nakwagala nnyo okulokoka nti omusajja n'alokoka ate n'amaliriza ekereziya kuba ekereziya kitegeeza ekkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu ekyo kinsanyudde nnyo so byombi bisigazi tobuzzaayo sibuzzaayo butuukirizi neyanziza kuba si ssabo si mwenge ekyokubiri Katonda kuwonya mwenge engeri eno gyayogeramu nti mwenge bana ye tewali kirema Katonda. Okay. Sebo ndowooza oyimirire wano tukusabire ate saala ziri wala jangu sweetheart wa Lwasa
tugolole emikono. Ayi Katonda, tusabira mwami Lwasa ayina ebbanja ku mutima gwe ery'okulokoka, omuyambe n'omwenge ogumuwonye. Naffe kennyini nno abagamba nti tuli balokole, naffe tukyalina bingi mwami Lwasa bye tulwana nabo. Wano waliwo abalokole nga benzi, waliwo abalokole abali wano nga babujja, kubanga Yesu atukolamu omulimo buli lunaku. Kale tukikugaana kulokoka, jangu nga bw'oli. Nsabye Katonda alikubeera mpola mpola. Naffe tuli balokole naye Yesu akyatuyamba mu bintu bingi. Waliwo abawangudde byonna, waliwo abakyabonaabona, naye Mukama nga ye mubeezi ajja tuyamba paka lwe tulitukula. Nkusabidde omusaayi gwa Yesu gukunaaze gwe ne mukyala wo n'ennyumba yo, ayongere okukuuma omukisa gwo gwakuwadde gwe n'ennyumba yo mufune Yesu. Bayibuli egamba omusajja Omufiripino bwe yalokoka ennyumba ye neesanyuka, n'oli omusajja eyalokoka yali akuuma Peetero ne bamubatiza ennyumba ye neesanyuka. Nsabye Yesu Kristo ayingire mu nnyumba yammwe ate essanyu lijje mu nju yammwe. Tukusabidde kubanga omusajja omugagga tayinza kujja ku kkanisa nga teyeerowooleza nga waliwo amukasi. Katonda yakuwadde ennyonta eyo n'okubira Seguya, era oyo yakutandisemu omulimu gye tutaabadde yali kubeera. Mpola mpola oligenda owangula byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amen. Tweyanziza nnyo ssebo, naye nno tukyaliko ku TV, mutugyeko mwebale nnyo TV yammwe. Mwami Lwasa mumukubireko mu ngalo nnyo. Omulimu omukulu ewaka kwaniriza bagenyi. Tuddemu twaniriza Seguya ne mwami Lwasa munda. Omulimo gw'Ekereziya gumalirize. Katonda ajja kuwa omukisa.